nyongera kubanga banirizaako nnyonyini ddala mu programu eyataasa obulamu gwe wena akyali gy'oli mukwano gwange nyongera kubanga nkubuuzaako gye bali gyotusaako engalo gwe wena tannaba kubanga osubscribinga mukwano ogenda ku YouTube channel yaffe teekamu Olutambula mu Uganda butereevu programu eyataasa obulamu ogenda kubanga ogifunira ddala bulungi nnyonyini ddala tulayikinge mukwano sheyalingako commentingako mukwano kituyambako okumanya nti tulina abantu ate betwogerezeganyako nabo naye nga olwaleero nkyusizaamuko tetuli ate bibiri byakaba tenze nina ennaku ate nze neetaaga kino nedda nabagamba ffe tubakuba kasavu kanyama naye nga sigenda kubanga njogera kuno nakuli amanya n'eddoboozi namwanje Irene njogera kubanga mbajjukizaako bannaffe batuteekamu ensimbi be babisi tatu creams gwe wenna eyeetaaga ekizigo eky'omulembe oyina embalabe oyina binamakula gendako obugenzi bannaffe babisi tatu creams basangi wali enajja nankumbi ku Ntebe road ogenda kubanga obasanga enamba y'essimu eri ku screen yaawo ku ali omukyala ali ku bizigo mukwano gikopola ogende bakuyambire ddala bulungi nnyonyini ddala naye olwaliro tukuseewo n'omukulu nze muyita mukulu leero n'ow'enjawulo oba guess who oba ani leero gwe tuleese naye nga erinnya limanyiko omukulu Conrad sigenda kubanga mbalwisayo ngenda batwalira ddala butereevu ew'omukulu ababuuzeeko then n'oluvannyuma tuyongereyo omukulu tusanyise nnyo balabi b'omukutu guno Olutambula media ngalamusiza nnyo nange gye bali bakubadde bakwesunga mwebale kulaba channel zino ezizaamu obulamu mu bantu ezina bye zigamba eggwanga so erinnya Yiga Conrad Peter erinnya lyange original yennyini ya original name eryo Nkola guno na buli Conrad tetwagala kutubuuzaabuuza gulola guli Nkola guno na buli ndi musajja mulimi ndi munnamawulire ndi mwogezi wa mikolo ndi musomesa ndi muzanyi wa firimu ndi mubazi ndi mukinjaji ndi mukomazi ge mazima totutwala nnyo speed ebintu ebyo Conrad byonna obikwasaganya ya omanyi nategeera ekintu nti ensikola so buli kadde mba ntunuulidde ekyo omanyi omukutu guno abasinga tubadde tuleeta embeera y'okuba nti twetaaga buyambize nina kino nina kiri naye ffe naawe tugamba atwetekate ku bantu abasobola okuinspiringa abantu bannaffe omanyi eriyo abagwamu essuubi nga bwowulya nti programu yataasa obulamu eriyo oli ali agamba nti nze ngenda kwewa obutwa ngenda kwetuga naye ate bw'anaalaba ku Conrad naga bulijjo okusajja gwe nnengera ate nga ali ku mpewo ate naye alina byakolakola ebyenjawulo tatudde omanyi abantu abamu bwe balaba ku mativi ag'enjawulo agamba bontasobola kukola kino nga bw'ogambye nti oli mubazi bontasobola kukola kino baba bakulaba ng'obaggolinga Katonda so bino ebintu ebimu ebeera calling oba kiba kuyitibwako ebintu bya art ebintu by'oli okubeera omusumba oli okubeera omuyimbi naye professionally tuba n'ebintu ebiri behind us nga byo weebiri nti bw'oba wasoma oba nekyosomye bw'oba wakoma era oba newawakomako so professionally nze am a teacher although sikolangako education practically okuleka teaching practice cause nze muzeeyi wange yaŋŋamba njagala diguli ya busomesa nkwagala makere kumpa diguli eno so nennonayo diguli ye nenjitereka wali waginonerayo muzadde mu bufunzi tewagyenonera exactly so oyo Conrad olwaleero bannange mwena bena kyemuli ate obusomesa osigala ng'obulaga mu bintu ebirala bingi so I had to add on mawulire kuba ge nali njagala yes exactly so nti ffe tuli mu bintu bya televisioni nekyo wano kyetukola kya televisioni okujja ekifaananyi watono n'okigaziya television ge makulu agakirimu kakati Conrad ngenda kubuuzaayo bugambo nti bujja kuba bungi Conrad naye lwakuba TV yamwe ekalirira TV yawa nekolera mu kasana tubula okusaba tusabula nnyo kola bagamba kuba uwe yakuba umbe ngalo Conrad recently tulina story gye tukoze ey'omukyala nga mumpi omanyi bano abakyala betukula ejembi nga bamuvuma obumpi era obufuko bwamulema lwa bumpi kati twagadde tukidriving tukize side eyo gwe ekintu ekyo kubanga abampi tuli bangi nange sejja nange ni mumpi
embeera eyo gisanzira tuba twepanka tulina olugezigezi era bangi abakola baga Conrad oba yepanka mwepansi embeera eyo we ogirabye otya era oyinza kyogerako ki nti obumpi bulina bukozesa omuntu no teri kikula kya muntu kisobola kubeera threat gy'oli wali eyandaba wabula ate osobola okukozesa obwo obunafu obukula bwamu okudisapprovinga statement z'abantu n'okifuula ekyokulwanisa so omukyala gwe gwali eyo omumpi ng'enje n'obufumbo bwakulema bakwogera kino kiri bigambo byabwe bikuzenga mu kati okuleka nga naawe olina misdeeds ez'enjawulo eziri emabega oz'okweka abakulu bano nga bakubuuzizza naye it's all about creation nga Katonda yakukola bw'atyo he has a reason as to why you are like that so kireme kuzaawo kumalamu maanyi du buli kyolowooza nti kyekituufu mu budde obutuufu mu ngeri entuufu ojja kuwininga mu ngeri entuufu era ofunemu kyoyagala kati ndi mu ku disapproving a statement nti abampi bababeeraga abampi eriaga Conrad nange nalingayo bagamba Conrad omusajja aleka obuzibu nnyo so kiba bwe kiti nti okwepanka muze sibe kiri okwepanka muze olugezigezi muze okwegeziwaza muze okuvuma muze n'ebirala byonna omumpi oyo aba yeeyisiza atyo teba kalakita oba necha Katonda mwe yamutonde ye yabeera bw'atyo kuba mu bampi tusangayo ab'ekisa mu bampi tusangayo abalina bakateyamba bebayamba mu bampi tulinayo ab'ekisa ekikulukuta obukulukusi mu bampi tulinayo abeepanka mu bampi tulinayo abateepanka ne mu bawanvu bwe tutyo ne mu balema bwe tutyo ne buli kalakita yonna ebaamu embeera eyo naye si nti nekyayo yereeta ekyo tho wabawo habits ezigoberera ekikula nti abantu bakyoleka bagamba omusajja omumpi aba ayomba nnyo alage nti waali otegera bakyenkulaga nti kiyinza okuba bwe kityo olw'ebigambo ebiba byogerwa oyo ayogera to harmonize his or her statement okulaga ono nti obumpi bwe bumuleetedde okuyomba naye nga oluusi n'omuwanvu yandiyombye singa oyasiza ebikopo bye otegeeza kyegezaako okulaga so nature ne character tebiditamininga neeyisa ya muntu naye enneeyisa y'omuntu editaminingibwa bikalakita bye ye byaba yeetondamu oba ebyamuzaalibwamu kiba eri yennyini okubyejjamu n'akola ekituufu mu budde obutuufu ati Conrad omukulu nakubuuza ebintu nga bwe bitumenyedde ebyo byokolako kiki gwe muli kyowulira nti kyekyo ekisinga mu bulamu bw'omugamba kino kyo bwe nkikola kyenneewulira kyekyo ni weewaawo bingi byokolako oli mubazi oli musomesa oli w'amawulire mukinjaagi mulimi nkola guno naguli mu bingi ebyo kiki gwe muli omanyi obaako nawe kyoweefiiringa nti kino kiki kyowulira nti gwe kino bwe nkikola kino kyempulira munda musaayi munze art is my best art with art nja kutabula nja kugamba nti mugazi kubanga ebintu byenkola nga biri mu art line bingi ngojeeko singa kinankwata kuba nina bakyali bange binakusoma nabe makerere abakola amasomero bikinga bamanyi kye nali nsobola okukola bampita buli lunaku ndere basis jangu ne botuwangayo essaawa 2 mu wiiki otukwatiremu abaana mu history nakolanga nnyo European history on African nationalism oyo nankola nnyo ne Uganda so bampita nkyagala naye timetable yange nkola kiri nemesa nti nze mbeera mu kamera okuva ku makya paka ssaawa ndowooza nga myezi ekiro on daily basis okera ku TV olivaako n'ogenda ku mulimu gwo professional ogwa firimu eyo kamera kati bwobala obudde obwo nti bino ebirala oluusi binnema n'okutuukiriza nze nkwata emikolo gy'okwanjula kuba Katonda adde akyansaasidde nkola nnyo okwanjula
nina abantu abanjagala ennyo abagagga baani nkola nnyo emikolo gyabwe naye wabaawo okwanjula kw'ensuula nga sikikoze intentional nti oba ndi mubbi n'osanga nga deeti eyingiddemu omanyi bibiri okwanjula nsobola obutajja n'ensindikayo ggwe n'okola n'ennyonnyola omugole n'ayeyomba n'akola kinenga munnyonnyodde naye guli omulimu gw'enkola ogwa show buli wiikendi nti tugenze Masaka gusobola okuvaako okufa kw'abantu 5 okumenya ekifo obutebe n'ebirala so olondawo ekituufu n'ogamba nti eno kansindikeyo mwami Mukasage n'akiikirira omugole kamunnyonnyole ne ssente ze zennyini nzimuddiza aziwa omwami ono asobola okukola byenkola ekyo weekiri naye lwaki gambye nti art is my best favorite mu art nzanya film mu art nzanya stage play ndi muwandiisi ndi director byonna ebyo mbikola with passion ndaba ayinza okulowooza bitusasula nnyo tebinatusasula nnyo wabye tukola tuli waffe kufuna miliyoni 5 mmeka okusinza abalabe bakola naye ojja n'olabanga osinze kukikola lwa passion so with art lwaki nkigeneralize nze ne bwondaba ku mukolo gwo gwakwanjula nga ndi mugukola ngukola with that proudest vigor munze ngukola n'omutima ogw'amaanyi ennyo kubanga mbanga azanya ebisingo jja kunsanga nga ndi ne bakiddaawo ajjidde kubako oba musanze waka nga tulinga abali mu firimu luli onsange ne mulimira flight era gwe tuzanya naye wabe bantu bensinga okukola nabo emikolo gino gyokwanjula bakiwanuka baani nti tubanga era abali mu firimu ate tuli mukola mukolo gwo nti generalizing the art as whole nti film is my best stage play n'emikolo gyokwanjula nina ne programs zenkola zeteekateeka nga promotion oba empaka z'abaana ez'amasomero n'abantu abakulu nga bayita mu lulimi bwe makikola sooka kutunuulira ssente naye kiri ekiri munze kyempulira kyenjagala okusharingako n'omwana ono ali upcoming nyumirwa nnyo n'okusitula ebitone by'abaana era ebiseera ebisinga buli wemba nga siina show nga siri mu kamera siina ki biseera ebisinga bonsanga ku garden man training abaana how to act how to do this and this how to write a script byebintu byembeeramu naye nga sisooka kutunuulira ssente Conrad ngenda kubuzayo akabuuzo olimu embeera y'akatemba kubanga bw'oyogera nti mbeerako ne bakiddaawo omanyi twamumanyirira eri bakiddaawo naye is all round nti bakiddaawo is an actor is a creative director era ebintu obusinga obusesasesa mu radio station ez'enjawulo is a creative director ya buyiiya mwogezi wa mikolo era kati nga sikulimbye wabaawo okwogera bubi ku munno nga sirimbye yaliko kati abalala tukola tulina abantu batuwa emikolo naye bakiddaawo kati mu Uganda yaliko so buli wobanga okola naye ofiringa happy munyumirwa nnyo kati bombuuza nti olimu ekyakatemba yes ate katemba tebamuyiga katemba kiba inborn tulina ebitone bye bayiga kati firimu omuntu yenna ali eyo naawe ali eyo osobola okuzanya firimu nga togizanyangako ojja n'ozanya n'ofuuka muzanyi wa kabi n'osinga n'okusinga naye katemba ono w'oku stage kizibu nga tewazaalibwamu katemba kubanga you need to be comic by birth kyekirimu waawo tekyali mu programu eyatasobola mutulina omukulu Conrad naye nga nyongera okuba nga mbajjukizaako gwe wenna yeetaaga okuba nga okola ku nsonga z'olususu genda kumba nafe wapista to prims basangibwali enajja nankombi ku Ntebe road ogenda okuba nga obasanga enamba y'essimu weeri ku screen yaawo tukyali ne Conrad tukyamutwalaganya naffe nno tuli bantu tennalubabwe tukoledde nalubabwe bannaaye era abalabi obunamulaba channel abakulu bano bantu tennalubabwe wetukoledde nfa mujja kuweereza juisi wange Conrad mumusondere juisi wekulapirisamu akapo omusana guddira okututta naye nga Conrad ngera kubanga nkuddiramuko katono Conrad tukulaba oli musajja mwepansi era characters singa z'abeepansi n'ensonga y'okuba nti mu mukwano oyinza okuba nga njagala nnyo okumanya Conrad olina omukwano mu Uganda yonna bw'ojjako ndowooza bannaddiini ojjako Ssaabasumba kati nze ndi mu katoliki ojjako Ssaabasumba ne bafaatha wabbo baba baagala ensi yonna batwagala with God is heart agape love mu Uganda yonna mu nsi yonna temuli musajja nsinga mukwano
oyagala okakasa obuuza abantu abanina lwaki sibuuza mama w'abaana lwaki buuza bakulirayo maama w'omwana naye sobola omukubirako n'omubuuza omukwano gunzitulukuka kuba Conrad musajja mwepasitalabika mukwano no Conrad musajja mwetowaze nnyo eri abantu Conrad naye kati bw'oyogera character names bubiri ebyeri simanya firimu biki kati ebyo byawukana kati era abantu abo balina obuzibu nti tebadifferentiating omanyi nti ffe tukitwalira ddala nti gundi bw'aba azanyibwa ati nga mukubi w'abakazi ffe tutwala kati okimanyi nti nzanya nnyo ne Nampijja ne n'abatanzi ebisa ebisinga Nampijja characters ze zonna she's an arrogant lady yes naye mu bakazi bemanye Uganda bakyasinze discipline n'obwetowaze she's one of them yasinga y'omu kubenzikirizamu naye with the character ate tusobola muwa soft gyali kati ebintu bino betuzanya bibeera opposite bwenjo kyogera wagalize bw'osanga mu budde obw'eddembe ate si bwembeera with acting olwokuba character ezo zensinze okulabikiramu okujja nga nkola ne bwompa eziri decent humble nyinza obutazanyira bantu ekyo kyebawulira kyebaagala yes ne director wange ayinza obutanfiiringa abampadde concept eyo so abantu tebaawula wakati wa character ne Conrad tebaawula Sendegeya tebaawula Walunyiriri tebaawula Don ku Conrad naye abantu abo banjawulo era nange olumu bwe nsisinkana ono Don nga mbadde ndaba oluusi ku TV oba ku YouTube mpulira bubi neŋŋamba kalakita y'omuntu bwati babaayo lira abantu bwe bati gye bali ate no nga babaayo buli kyemuzannya tebajja ekiri kati nange anyiiza oyo omusajja oyo w'Olunyiriri anyiiza ebikolwa bye nze Conrad bw'asanga oyo musajja bibuzaabuza yes kubanga Conrad is humble rat omusajja omuntu mulamu yes so kati ekyo weekiri era ekintu ekyo ne mu nsi eno abantu ddala ba artist ffe kitulemye ku managinga nti omuyimbi bwakuba ka hate oba ffe abantu ne bakwagala ate returns z'obawa nga obebaza ge malala otandika okufuna amalala ekitali kituufu you need to be humble kuba abantu bano be batuwanirira ate nammwe bafaani kino nkibasaba mulekerengaawo tugamba oyo gulo naffe tumutaddeyo yali ati otegera temumanyi bannange kintu kye tuyitamu okutuuka wano we mutulabira tomanyi bigambo kibye mu ŋŋamba nga nzija ku stage nga nti ali upcoming vaayo koloti naye with that solidarity munze ŋŋuma n'entambula nammwe so nkubiriza ba artist bannange nti ensi yetulera tuleme kumera malala tusigale nga tuli hambo ate nze sina njawulo na muntu oli omusajja asindika ekigaali tubaffe bamu just enjawulo gye mamusinzeko nti Katonda ampaddeyo ka chance okuyimukamu akatono ne bamanyi okusinga ye naye ebirala tubeera ffe naffe muntu omu naye ne bafaani nabo bannaaye batubuzaako embiibye bwakulaba ng'otambuza bigere bafaani bwakulaba ng'otambuza bigere kibanyiiza omusajja waffe gwe tugize tuti bw'olinnya booda lutalo bw'ovuga emmotoka n'otakuba ng'ombe ku buli ka station k'oyitako yeeraga katubalinde nga tubalabye so kati olumu kikulema okutegeera muze kuziika naawe kikwatako omukolo gwa kuziika nga Conrad omukolo gwa kwetowaza muli mu mbeera ya nnaku abantu ne bava eri ate ne baagala kibe kivulu kati ogezaako bambye okolaga wetowaza yeeraga otegatega otuuse father ali mu kuyigiriza muli ku mufu baagala with that ecstasy tuve ku kyawandiikibwa father kyabuulirira abantu okweza obujja bayiike kugwe kati oyagala kyewala oba oluusi oddukodde mu mmotoka weekwekemu yeeraga katubalinde nga tubalabye so bafaani baffe ab'ekitiibwa njagala ffenna tube nga tucoordinatinga mmwe ba artist yes ba artist bana abantu be batulina be batuwaniridde nze njagala nnyo tutambule n'abantu ate tolina kyewaabadde obwo obukadde 10 bwotadde ku akawunti artist oli ayinako 2 eyo emotoka gyovuga eyakabi
Range Rover yo olaba yakabi artist oli alina Range Rover abiri n'omwana we ja avuga so obulamu buleme kufuuka nnyo bwa kitalo nnyo tukwawukana nnyo ku bantu bassebo ne banyabo tusigala ffeyeffe era wetusobeza wetuba tugenze astri mutusonyiwenga mutuddirengamu ate naffe tuddirenga mu ba artist baffe kuba ne ba artist manya bafaanisi baffe kuba ne bafaaniza abo mulimu bambi abanyiiza kati wabaawo amanyi gye nakulira gye nazaalibwa ng'oluusi ne famile zaffe zaali tezikolagana nabo kati ate gwe nojosituka kati ye yennyini ayagala embiranye eri agisige ne bano abawagizi 1000 we muze ku show alage obubi bwammwe alage alage mbu muzadde we yakwata ente alage kutegeera bazza gundi ezo so ndabanze nga bwendi bwetowaze bwange tutambuze bulamu bwensi Conrad, besides that all byonna tubyogedde tuddako mu mbeera y'amaka eya family ofuna obudde bwa family butono si lwakuba nti njagala kati ngenda kuva wano ku media eno speed yayiri kuseti baninze ddala lwakuba nti media yali yansaba okujja nga nina okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwayo na media enkutte nakava ku TV kola political show tumuguddeko mavumbavumba kati ebiseera ebisinga bwowasa omuntu atakutegeera kati ate bakutubuuza n'ebibuuzo tolina lwobeerawo buli lunaku muba bize sente zo ziriwa otegeera kyegamba kubanga alabayo omukinjaji akusinga sente kubanga alabayo oli ayina ki so paka w'omunyonyola nti kino kyenkola kintuusa wano na wano na wano omanyi eno media fraternity gye tutambulira mu bassebo ne banyabo tutoba nnyo okukimeekinga tutoba nnyo okufuna ekyo kye tulina okufuna tukola nnyo okeera 11 paka mukaaga gwa kiro oli mbeere eyo kati life ogibalancing otya ofunamu weekends zotagenda kuba ku TV zotagenda kubeera ng'olina seeti naye ng'olinayo show lwaggulu n'otambulako ne famire yo n'omwana wo kati nze na muwala wange bw'aba tali ku ssomero leero no birthday nyongera congratulating Sierra. Oh, happy birthday baby Sierra from daddy and me. Yes. So kati bw'aba tali ku ssomero nga kati wali ku ssomero omuwakadde ako n'otambulamuko naye ne maama we bwe muba mukyasobola ati ulira bwe mutuuka kati ku mbeera nga zino ezaffe buli kimu kiba kinyiiza omukazi jjukira ensi yonna eba ekumanyi mwakatuuka ku beach wet abawala biki nga bafaani kati ate bakufaani obatya nnyo banyiiza olina okukikola oluvaayo mu serefi wandigenze nabo mujja tusiiga endwadde otegera kakati tuli mu life esingayo obuzibu bassebo ne banyabo bafaani olina obasatisfyinga amaka olina ogabalansinga kati bwoba omukazi nga temukwatagana bulungi teyakutegeera automatically kizibu that's why katika kino kankibabuulira olwaleero mukitegeere ba artist abasinga tebalina bufumbo eyo yensonga weeva eka tetubeerayo bwe tuliyo akatono kaba kakusoomooza nako bakyala baffe baami baffe ati owange ekyamazima kiba kyamazima ennaku zino kati myezi nga 5 yatambula tuli ffenna usual abadde nga agenda ebweru wadde myezi 2 n'abirakola naye kati bwe yadda life ekyukamu kuba nayaddanga mugagga alina ku ssente tabanga luli kati ate naawe akusanga nga olinako ebyeyongeddeko kakati emboozi zitandika okwawukanamu luli mwabeera nga mugenda kafo ka bulijjo ne munywa omunaanansi gwammwe kati emboozi oyogera zeeri waggulu uptown ate aba atyayo oluusi kubambu bwagendayo ate omulaga balala ate nga tomulaze nkubulire effect z'abafaani so mutuuka ne mutuuka ku nzikiriziganya kati nze maama w'abaana twasigaza kye bayita obufumbo obw'ekitegeevu n'abasajja ba artist bangi nnyo bali bwe batyo n'abakyala ba artist bangi nnyo bali bwe batyo nti bw'aba taliwa
mu family ye wa maama we asobola okujja n'amalawo a week ng'alaba omwana we alina omwana we bw'aba awulira nga tali comfortable naawe oyingira kiro ng'addayo ewaabwe so obulamu bwe butyo bwe butambula naye nkijjeeyo lwa nsonga kulaga embeera gye tuyitamu nti grona ava ku TV mu show ye ekiro saawa 5 ng'ate alina night egenda omuwa emitwalo 5 anoonya fiizi za mwana mu bbaala emu kati omukazi bw'amukubira ng'ali wawoggana halo ali mbwenzi bambi ava nawo ko naddako ku ttooyi ozombuzabuza sawundi simuwulira yisajja gw'olikomawa naye ng'onoonya future ya family nze njagala okakasa abakyala n'abaami mmwe abaami abawasa abakazi bano ba artist tosinga mukyalo ono naye kuva liwinga bulamu gwe naye abwagala n'omukyala gwe tondowooza mbunze nange njagala okufa siva liwinga bulamu bwa famire yange nze nyiza n'okuba nze nkusinga omanyi bagamba mubeera nnyo n'obudde obuli free obudde bw'okwendeguza kizati bwe balowooza waliyo ba artist abali bwe bati naye nze shedu yange nga bwe njikubuulidde nze ne famire yange kati kino kankigambe era netwala akakisa okwetondera famire yange mwenva famire yange Mwankyawa tekyali kintu kyawaka kyembeeramu naye si lwakuba nkyagala obulamu bwe nayingiramu buzibu mba nkola nnyo mande paka mande okulaba nti obukadde bwange mbukolerera so kati wekanganga okuva mande paka mande ofunayo ennaku 2 oba 1 lwosobola okubeera awaka ne famire odda kiro omwana yeebase ne bwe ba holiday lwakuba nti owange okuva ku myaka 3-4 paka wenzira kati leero amekize 8 naye olwaliro awezeza 8 ne bwodda 9 oba 10 abaawo bojja ne munyumya n'ayingira obuliri ne be bamukuba nninda so naye waliwo abaabalala batakisobolanga wekanganga budde sawa ziwera 3-4 omwana ng'alina okwebaka n'amala emyezi 9 nga muzadde wamulabamu olunaku lumu oluusi nga tamulabye naye olumu baba tebabyagala naye situation gye tutambuliramu yakola kyekizibu ekibaawo tukyali mu program eyatasobolamu tukyali n'omukulu Conrad owolunyiri wakati mukunkalirira tukoledde mukasana akayitirivu tukyali n'omukulu Conrad naye leero abagayi tukyusizaamuko kasafu kanyama tubaleetera ate abantu abamu abagezezzaako okubaako ne kye bakola olabe nti no nabo embeera gye bayitamu terera nyangu oyinza okubeerayo n'okaala ebizibu n'ogamba nti nze kanneewa obutwa neetugene edda mukwano nyongera okuba nga nkibagamba okwetta tebangako solution ekyo kyo nkibakuutira by the way Irene kwako nansonyiwa okuyingira mu katono nnyo bwe muvubuka gwali eyo otambuza oluyimba lwo lukyaganye otambula nju ku nju ogenze mu bibiina bingi ebyakatemba mu media ne babagoba genda osobola okukola yes media babagoba era bakyabagoba